nsaba ki ayanja zambagalo kiche waterese kyonsaba naye kasajja gwe oyina bulungi amagezi kale n'okatunuyanga tokamala naye kale kasajja gwe wantama toyina bwongo toyina amagezi gwe obulamu bwe kubeera akwasamya kukeera kulinda kulya buli gwe mulimu gwe tobuuzangako nti omusajja akeera enkya n'agenda n'akola n'ayiya ssente gye banaalya ojja ozunga oleese ki oze nakaveera oze naki oze ogubamba ngalo kane nekutunuulya nga sikumala nebuuza nekinakunoonyako nga sikiraba okuva lwe nakayama nenkajja mu lukanzu tekava mu lusaati bwe nagula nagamba nti obeeremu olwo paka lasiti ti maama nanti otubona oba nga tonkulidde akasaati kalala ate n'akakyewo akalakenkente okwambala tambulako ogenda okoleko nga basajja banno mama ntaate otu tuli mu Roko tawuni nse nkenta kukola wa era sente nkenta kuziica wanga baatusibira waka kawuye no Roko dawuni ngena kola mulimu ki Roko dawuni basajja bantu bagenda ne bakola bo bayitawa kale genda okole genda banakwata nja kujja nkujjeyo ndaba obudde buyise okuva obwedda ndi wano leka neetegule nve mu maka g'omusajja naawe nze tonyumiza n'oyo kasasiro kati mwana karantini ng'agenda kusanga munna mutima pulira gunkubagana sikitegeera oba naalwala bulwazi naye kanve wano kuba ndudde nnyo wano omutima gukutira bwereere olaba abasajja abalamu eno lockdown babeerako ewaka kuba babagana okukola naye owange azonga tabeera wakalinda saawa za kafi akomewo naye kasita nazze nenkulabako kaŋŋende nedda naawe kaŋŋende ono omukazi munju mwali oba mpulidde mesezi ezisula ebintu yinza okuba ndi wano nfa abinaana n'oluggi ng'omukazi naye yeetambulidde gage omanyi abakazi mu lockdown eno bafuuse ekirala otambula odde eno ye nadde eno nodde eno nadde eno kati mpulira nkonkonye n'omukono guno ngenda beera luddawo otambula n'otambula tolina kyokkola n'ova eri n'ogakanzije waka neebakemu n'okowa okwebaka n'ogakantambuleko ngere wali ku kkubo n'okowa ekkubo n'ogakanzije waka neebake kati mukazi simulaba odde nkukona ng'oli mu nyumba osiruse mbaddemu naye nga nkyalongoosa ng'olongoosa biki mbadde nnongoosa kansooke nkuyisako nono kasasiro gwe nzigyemu
Otegeeza kasasiro. Anti luli wali wayogera ku kyokutwala ono kasasiro. Nesifuna budde. Naye ngambye leero kenkomyewo amangu. Nga sinnakola kintu kyonna. Kansooke mmutwale. Aho ndyoke nkola ebirala. Naye nedda kasasiro sooka omuleke tujja mutwala edda tusooke tugenda omala okunywa ku caayi wakatuuka. Obadde toyoteesezza obi kuba nange enjala ennuma. Naye caayi tasobola kunzikamu nga sinatwala kasasiro ono kuzina enswera ezinyoka wa naye naawe ajja kukka. Nze bwe mba ndowoozezza okukola ekintu ate sigamba mbunkya kati awo kasasiro kamukole ki? Kale sooka otwaleko kino kyekisinga n'okulabisa wano obubi. Kino nange nsobola n'okukitwala. Kino akitwale. Maama naye nze omusajja ow'embavu oŋŋambe ntwale ono kambitwale bwonna nkomewo. Naawe kino kireke. Kati tukole bwe tuti tonkayanya amaanyi gange kasasiro nze amutwala oyagala tumuteekamu sente kati kola booti genda otegeke caayi nze bwemala otwala ono kasasiro nga nkomawo nga nywa caayi. Kale nno mukulule mpola nnyo muyiwa. Ekyo kituufu ngenda mutwala mpolampo. Abate naawe oyisa ku bintu nebigenda kuyuza ekiveera. Obadde kiyinza amutwala. Ngozito gwesebo ndoze bondaba n'amatu mpita kapa neyogeza osirise kati sebo njagala otutegera ova leero nti bwe tuba tuzimbye amayumba tuba tetuba bajetinze nti nze wenaabanga nga mu nyumba siriimu gwe ng'ojja osulamu kati ekigenda okutuukako olwaleero ojja kinyumizaako banno bw'onooba ofunye omukisa n'oddamu n'obeera mulamu kuba kati essaawa zino obulamu bwo buli mu ngalo zange. Ozito wowe n'olinga alya kasasiro. Gwe sebo obwedda neeyogeza nga tonyega kati njagala ombuulire wayingidde mu kutiya eno ng'olowooza ki? Wabadde omanyi nti naategeera nti mwoli? Nsonyiwa muganda wange. Nkusonyiwe nze ndi Yesu. Nze kankubuulireko ekintu kimu. Ogenda kumbuulira kye wabadde ononye ewange. Awo tulyoke tudiiringe. Naye omukisa onoogusanga wakuba ngenda kukuba emiggo jja giwulire. Nina okkiriza nti okumala okulaba nti ofudde nendyoka nva wano. Ne lwaki neekooya nja kukuba mataffaali. Bagamba omubbi afa mayinja. Ate kimanya nti si kuba gwe kati nkuba bwenzi. Kuba bwenzi. Omusajja gumu. Tubeera ku safari. Sente zitumenya. Muli ku bakazi baffe. Mwetiyuula. Tupuno. Sagalira ddala. Simanyi gufudde. Okyalimu akassa ossa biki. Mumutuleetera obusungu. Mumutuleetera emitima emicaafu. Sirusiru guno. Ndabira ab'emagombe. Esente buli kyosimanya bweziti. Abakaga nga abamenyeka. Nakamubu ka sente senyini. Oba mama Natutu mwali muno. Mama Natutu. Mama Natutu. Yegwe kano kasamaki akajja kampoganira. Ekibi mama Natutu oyagala nnyo ebintu by'okuyomperesa. Oyomperesa. Mama Natutu tukute mu bitu. Tukakawate. Kakati njagala otandike kuyoya. Tandika kuyoya. Oyagala tusimpewa. Tusimpe muyenga. Tugule maka gawete. Kyoyagala kye tukola. Tufunye sente. Bikyeri. Osobola kuteeba bisi bino. Kale ate nze mbiteebe nti atabireese. Sino sente.
Sente ezo sente zo zijewa. Gwe kimanyanga ko nti President Museveni esente atizambulisa mu bisabu. Era emotoka ya President konvoy ebate yitawo wiyu tiru ebisente ne biva kuli ebisabu ne bikwa wansi konsenfera ku kino ekinene tukakawate. Okyali awo biki ebyo? Tata Nandudu, okimanyi bwe batusanga n'omulambo ogwo fembi batusibye. Era fembi liri batutwala butwazi. Naye ate nze ntaba gwe wasinga okuleeta ebisibu. Ate ntya omusajja n'okantanka sente buli kaseera buli kanaku. Tuli mu lwokote guno oyagala ngenda enkole kati ebyo byonna osanga ate byandiise. Naye ate mpate ndi n'epulaani. Nze mpate enkamba. Oba tumukwate tumusuule mu Mutoyi. Mutoyi awunyire omwavunde abantu bonna bamuwulire. Tumwoche uwa. Tufune awo tufunye wonna tuteekewo ebisubi n'ekasasiro tuteeke okwo waggulu tumwoche. Bwe tumwokera waffe. Kati tusime ekinnya emabega w'Etoyi tuteeke eyo tusiike. Kyenkubuuza waffe. Kati gw'ogamba tukole tutya? Buli pulaani kyendeeta toyagala kukiikiriza tugenda kukola tutya? Tubeere eno ye mu nnyumba. Kola bw'oti. Ndaba wadde ogenze kunoonya byakulya. Mutemeetema omulye. Ntandika okutemaatema tumulye gw'ogenda okufumba nk'embere wano. Omulye wekka. Kale muleke abeere bwawe. Sweetheart, obukuti yanga tewabukomezaawo. Kikasasiro wamusuddewo. Kyogereko. Olulala bw'obanga okuŋŋanya kasasiro tomulindanga kuwera bw'atyo. Kasasiro yammenye naye nagulubye naye paka lwe namutuusizza. Era bwe natuuseeyo ku nsiko nga muyiweeyo. Otuuse n'osumula obukutya n'oyiweeyo kasasiro? Namukasuseyo bukasuse ebikutya n'ebikasukayo eri.
Tosimuludde? Amanani kasasiro yabadde awunya ng'enswera zingonga kuli nga nze nzira mu kuleetigonyola na kasasiro mbw ate nsumulula nze nakasebukutiyebikuti eyo nga ntambula nga nzija nga nkomawo nze gwolaba nkomyewo sissa olulala bw'oba kuŋŋanya kasasiro tomulinda kuweera bw'atyo sigenda kuddamu mulinda kuweera anti tubadde n'ebintu bingi byetuteetaaga mu nnyumba omwo kati bwe nakuŋŋaanyiza ne nkuŋŋaanya kwanze kambipakire mu kikutiya ekyo ekyo kituufu naye okakasa bwe wamutuusiza eri kasasiro tewasumuludde tewayiye wasuddeyo busuuzi amanani mmanyi nti kati gw'okayanira bukutiya bwo obukutiya bwo bw'okayanira naye nja kugula obukutiya obulala nkuteere wano oteekenga mu kasasiro ate buno bwongenda kugula bupya mama Anani nkwano webale kuntegekera byakulya bikuwoomedde nze njala ebadde nnuma nga yavudde mu kunnuma wabula ng'enkalanga bukalanzi bikuwoomedde mpoomeddwa nnyo sigenda kuddamu kutereka kasasiro nze era omuntu ali kukwatako ne mukwatako obulungi bwe nti ndi musikayo biwoowolo ntegeeza butegeeza just in case tewali ayinza kunkwatako era ne kasasiro kubeerawo tono nankuwanga otwala tono wankuwanga otwala siddamu kutereka kasasiro nga mungi oyo ye mukyalo omutuufu siyinza nakukiddamu